Okusinziira kwa lipoota ya 2024 okuva Minisitule y'Omunda mu ggwanga bwe gwatuukira omwezi gwa Desemba omwaka oguwedde ng'emisango gy'abantu abakukusibwa gyeyongedde okuva ku 1,600 mu 2023 okutuuka ku misango 3,259 mu 2024. Okukusa abantu kulimu ebika eby'enjawulo wabula ng'ekisinga okwettanirwa wano mu ggwanga be bantu abakukusibwa naddala olw'obwavu n'ebbula ly'emirimu. Bino byonna okugenda mu maaso ebitera okutuuka ku bantu bano muba mukozesebwa ebyambyone okubaggyamu ebitundu byabwe eby'omunda okubeeyambisa okukola ssente n'ebirala. Ne munda muno kisoboka tebakuggya e Kabale ne bakuleeta e Kampala nga bakulimbye kubukukusa kuno kubaamu okulimba kubaamu obutagamba oba okwefuula kyotali ng'ogamba omuntu nti kino kyogenda okukola ng'ate agenda kukola kirala. Omuntu oyo tofunye consent kintu kikulu nnyo. Biseera ebisinga abantu bano babakozesa contract nga tebannabakola kugenda, naye omuntu wava wano ng'omulimbye nti tugenda okole mulimu guno mu hoteeri n'otuukira n'omuteeka mu mirimu gy'abamalaaya omwana omuwala gw'omuntu eyamutwala oba ozizza omusango obeera otraffickinze omuntu oyo. Ono mu Uganda Prevention of Trafficking in Persons Act 2029 n'etteeka eryateekebwawo okuziyiza ebikolwa bino era ng'amateeka gano gali mitendera 3 nga n'ogusookera ddala gwe gukwata ku muntu yennyini eyeenyigidde mu kikolwa kino. Etteeka erisooka avunaanibwa emyaka 15 asibibwa emyaka 15 singa guba gumusinze. Omutendera ogwokubiri guba gwa bitongole tisinga omuntu akukusiddwa aba alina ekitongole mwayise kyo kiweesebwa nga sse. Kuba buli currency point gibalira emitwalo 2.5 ziba currency points 10,000 z'alina okusasula naye era ne imprisonment ebaawo kwekyo tekikoma kwekyo. Ogwokusatu gugenderamu abantu n'obukwakkulizo obw'enjawulo obuyinza okufuula omusango guno omunene okukira nga bwe gwandibadde gamba ng'okukusa omwana omuto n'ebirala wano ekibonerezo kiba kyakusibwa mayisa. Gwe yawadde direction eyo oba n'ogamba abantu nti kati mukukuse abantu naawe ofuna aggravated bw'aba nga relative nti mugandawo taatawo kojjaawo yakukusizza omusango gwe tegubanga ate atakumanyi wabanga yakukusizza. Eyo gye tuyita aggravation nti omusango ate guba guvudde ku guno ogw'emyaka 15 ne gufuuka gwa imprisonment ya bulamu bwo bwonna. Nti ekirala nti gwe bakukusizza alina ekizibu ku mutwe, ekirala kuba nti gwe bakukusizza afuniddemu obulwadde bwa siriimu oba obulwadde bwonna obwaffectinga embeera y'obulamu y'omuntu. Era singa ebigendererwa by'okukusa omuntu bibaamu okufa era ekibonerezo gaba mayisa. Kukusa omuntu ng'ogenda mukozesa ku rituals zino ez'obuwangwa ku ebya witchcraft basically mugenda kusaddaaka muntu bwe banga ensonga emukukusizza yakumusaddaaka omusango gukyuka ne kibeera nti kati guli aggravated aba asiba mayisa. Omuntu amukusizza wabanga public officer bino ebyolaba nti omwana bagambe bagenda mu adoption agende ebweru public officer nga yakitegeddeko nti omwana oyo agenda kukusibwa kola bintu bikyamu oyo officer afuna mayisa. Bannamateeka bannyonnyola engeri omuntu gy'ayinza okumanya nti ali mu kukusibwa. Bw'ozija n'ongamba nti ogenda kunfunira omulimu ku Serena, okay? N'omala n'ontwala emukono mu hoteeri. Bwe ntuuka emukono ku hoteeri nengamba wangambye kuntwala ku Serena nina kubeera mukono ate ondeese eno ku mukono gundi. Kakati we ntuukawo ekiseera ne muŋŋansiina gye ndaga ne munnemezaawo ne muzijjako libate yange okuvaawo ne muzijjako essimu zange Bulaaya babajjako zi passport kakati awo otandika okutegeera nti okukusibwa. Ekyennaku kukukusibwa abakukusiddwa si kyangu kyakwerwanako anti akaseera akabamu kabeera kazibu nga n'abamu okutegeera nti bakukusiddwa babeera bamaze okusomosebwa. Because bw'omuntu abanga avudde wano ng'akukusibwa aba talina kisobola muyamba, aba talina ssente, atasobola kukubira abantu bawaka oba n'abantu bagenda okukubira nga tebalina busobozi busobola muyamba nga gavumenti y'eggwanga liri esobola y'okumuyamba mu embeera.
kyokka bw'oba ofunye omukisa oguloopa osobola okugenda ku poliisi kyokka bannamateeka bagamba nti abantu batera okwerema okuwa obujulizi ku misango nga gino olw'ensonga ez'enjawulo. Naye obuzibu nti abantu baba batya okubeera part of that, like okubeerako mu kuwa obujulizi nti nze bw'aba nga afunye chance n'abeera free oba n'atoloka aba takyagala kudda mu byakukwata abo abantu. Embeera y'okukuusa abantu wano mu ggwanga kusoomozebwa kwa maanyi kyokka bategeera ensonga zino naddala bannamateeka bagamba nti si kyangu kyakuwoza misango gino ne bwe giba gireeteddwa mu kkooti anti abakukusa abantu bakozesa obukodyo bungi okutuukiriza ebigendererwa byabwe so nga balina okunoonyereza ku misango gino mu ggwanga obukugu balina butono. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.